engeri entuufu ey'okunaabamu amata ne gasobola okuba nga gakolera ekyo ky'oyagala. Amata bw'oba oganaabye gayina ensonga entuufu lwaki oba oyina okuganaaba. Abantu abamu banaaba amata for health benefits nga baagala kubanga bayambako ku mbeera zaabwe ez'obulamu. Abalala banaaba amata nga just culture yaabwe erimu okunaaba amata. Abalala banaaba amata kukola lususu. Kisinziira gwe ali mu ganaaba oyagala kugakozesa ki. Mukijjukire nti nno okunaaba amata kirudde nga weekiri kibaddewo 1,000 years. Abantu nga banaaba amata naddala abo abava mu noble families nga mu England, bakwini ba Bungereza banaabanga amata. Bwe tuddako mu bitabo ebyedda, abantu nga ba Napoleon, abantu nga ba Louis XVI balinga banaaba amata ng'obulombolombo. Era ebintu bino eby'okunaaba amata byava dda naye ate nga biri basically mu nsi zineno eza Asia. Omuli Abawarabu baganaaba nnyo, Abachina baganaaba nnyo, Abakoreya baganaaba, Abayindi baganaabira ddala. Kizibu nnyo omuyindi okunaaba n'atanaaba ku mata. Tugenda kwogerako engeri entuufu ey'okunaaba amata. Gwe wenna eyeetaaza okuganaaba obeere nga omanyi ky'olina okukola. Gwe ayagala okuganaaba nga oyina bizibu, oyagala kweggyako bizibu, tugenda kuba nga tukulagirira biki byolina okwogerera ku mata ago nga oli mu kuganaaba. Hello fam, amanya yenze Shila Adita. Gwe wena atanaba kuba nga subscribinga ku YouTube channel yaffe no muganda wange, you're missing and a lot of lessons osuwa ebintu bingi nnyo. Jangu oyige nange Shila Adita. Kyolina okukola kwe kukwata ku kigambo subscribe kibeerawo awo wansi kya red, wabula ate nga waggulu awo wabeerawo akade. What you have to do, kona mu kigambo subscribe omale okone ku kade ako. Bajja kuba bakuwa message bro tuteeka video empya oleme kubeera ng'osubwa ekintu kyonna, kubanga videos ze tuteekayo they are educational, they are inspirational, they are motivational. Jangu obeere nga omanya ebyo by'obadde tomanyi. Twogera ku bulamu, teekako ne ku skin. Olunaku olwaleero tugenda kuba nga twogera ku mata. Lwaki olina okunaaba amata? Amata gakola biki? Amata ng'oggyeko okuba nga ganywebwa, wabula gayina n'ebintu ebirala ebiri healthier mu mubiri gwo. Amata kyebikola, teekako okubanga gakunuunamu obutwa, teekako okutereeza olususu, teekako okubanga gayina ebiriisa ebyenjawulo nga bw'oba oganaabye ebiriisa ebyo biba biyingira into your body. Wabula ng'ate waliwo abantu abanaaba amata nga beeyambulula okweggyako ebisiraani, okweggyako olutwe, okweggyako ebizibu ebyo byonna byonna ebiba biyingidde mu bulamu bwabwe, ebizibu ebichallenginga obulamu bwabwe, ebizibu ebibabbako ssente, okulwanisa amagini amayembe, okulwanisa ebiteega, okweggyako ebise bibiteekako n'okulwana n'abo abalabe abayingirira mu kkubo lyo ne bakulemesa okubako kyotuukako mu bulamu. Amata gano eno bw'oba ogakutte, twagala amata nga gali pure agatali mu mazzi. Gwe wenna omwana omuwala naddala ali mu nsi ey'Omuwarabu, lino si ddogo nkibagiramu. People get mistaken, lino si ddogo. Buli kintu kyonna kyonna ekiri ku nsi Katonda yakiwa its own power. Buli kintu kyonna ekiri ku nsi as long as kimera oba kiriibwa oba kisolo, Katonda yakiwa its own power, ate era nga kirina purpose. Kiri eri gwe okikozesezza otya. Bw'okikozesa obubi n'okituma okukola ekibi, kigenda kukola ekyo. Bw'okituma ekirungi, kigenda kukola ekyo, kubanga naawe omuntu oyina kye bayita inner dark power ekulimu munda gy'osindika n'ebaako kyekola. Kati tugenda kukwata amata gano eno nga tuganaaba okweyambululako ebisiraani ebyo byonna ebiba bizze mu bulamu bwaffe. Gwe kwata amata ago bulungi nnyo, ogateeke mu benseni yo bulungi nnyo, w'otandika okuba ng'onaaba. Amata gano eno abantu abamu naddala bano abakola mu bintu by'obusamize bamanyi ogateekamu eddagala erigoba ebisiraani, eddagala ery'okweyambulula, eddagala ly'emikisa n'ebintu ebirala. Iffe tugenda kukwata amata gaffe twongeremuko omunnyo, sea salt, tubeere nga tuganaaba, nga bwe tugagamba amata gano eno gabeere nga gatutegulako buli kintu kyonna ekijja mu bulamu bwaffe. Ebintu ng'ebijinne, ebisiraani, entwe, obutayagalibwa n'obutaganjibwa, ebintu ebijja mu bulamu bwaffe gwe byomanyi ebiteteganya obulamu byo byonna beera ng'obisindika bibeere nga bikulukuta n'ago amata. Amata gano eno malungi nnyo oba oganaabye gwe omwana ow'obuwala, kubanga si kibi
nange ewaffe gyenva Rwanda tumanyi okunaaba amata ng'oli kumpi nagenda kufumbirwa oba ng'ovudde mu nsonga ze z'ekikyala so wonaaba amata si mabi muganda wange gezaako ganaaba galina ebirungi kye gakola bw'oba nga oyogereddeko ebigambo ebituufu guyogere ebyo byonna byonna ebikuluma mu bulamu by'oyagala ebikusumbwa bibeere nga bivaawo bijja kuba nga bivuddewo amannya nsigadde yenze Shila Adita. If you find this video interesting, educational, motivational, beera nga ogiwa like commentinga wansi teweerabira kubeera nga osharinga ate era ne notification bell togyerabira bajja kuba bakwa message lwe tuteekayo video empya. I sign out.